Otuno kwa neno mkwano dozo chabo waneno yes ganuge makago gamanyi bulungi okay dozo laba onako mwali olongosa waka neraba yes bino kati ntegadde okulaga kino nti tutulonyereza ebintu bingi era bitukwata bingi okay yes chawanonya so ndozo labawo ge makago wali okola mirimu nga tulina kyamaanyi kyokulongolongosako wakaawo yes neraba nange era ndowooza olabaawo wali olongosa wakati wali ng'olongosa mukwano wakaawo oyonjaawo wali oyera okirabaawo tewali kyamaanyi wabula ffe spy camera zaffe zaakukwata ez'omu makaago zaakukwata nga oli mu kwera olongosa waka tomanyi mayitire ga mwami weebuza omwami biki byakola nga gwe tobimanyi era olwamalirizaawo nogenda n'oyingira mu nju oza ate okola emirimu gy'omu nnyumba otereezeetereezeeyoko nayo era oluvannyuma ennyo wajja n'ofuluma ebweru n'otandika ate okuwaata emmere otekeko ekyemisana kyo ndowooza okirabaawo emmere egaali matooke nga bw'ogalabaawo era wafulumayo n'akataasa n'ojja n'otandika okuwaata emmere yo otekeko ekyemisana kyo ndowooza okirabaawo mukwano era omukolo gw'okuwaata ne gutandikiraawo ndowooza olabaawo wawaata emmere yo mu mpolampola ng'ennaku yo ekuli ku mutima era olunaku olwo byebyo bitwasobola ate okufuna akuuma kaffe bikasobola okukwata wali wa just wakaawo ng'okola mirimu gyo ng'omukyala yenna kakati omulimu bwe twagutandika twasalawo tulondole omwami wo
lwansonga gwe watuleeta tukole ki tulondoole wabula era twagendako ku dduuka lye okimanyi bulungi nti akola mu kibuga Kampala si lyeryo edduuka lye oliraba bulungi ndowooza omulaba awo omwami wo yoyaawo ali mu kutunda bakasitomazo balaba ndowooza ng'omwami gwa bulijjo akola emirimu gye mumpolampola yes ndowooza omulaba awo kasitoma woyo yali amulamulira omulaba bulungi mukwano wabula mu kunoonyereza olunaku olwo lwennyini lwolaba waniino bino byolaba wano bitwajja mu investigations effe wabula era twamukwata enfunda nnyingi omwami ono ennaku zaali nnyingi zetwakwata omwami ono naye nga tetulina kyetulaba nga tetulina kyetulaba ng'ava ku dduuka lye bw'amaliriza okukola nga kola ki agende waka adda waka ekyobwenzi nange nakibagamba nti ekyobwenzi tesobola kukimuwaliriza wabula kyenoonyereza sente zakola ziragawa amazima ogenda gafuna mukwano ogenda kufuna ebibuuzo byonna byonna bye weebuuza ogenda kukola ki naye nga kyo ekyobwenzi nze simuwaliriza era nange nabagamba omwami wange tayenda naye kyenjagala okumanya sente zakola ziragawa ago amazima ogenda gafuna bambi omwami wo ali mu kutunda bintu bye ndowooza omulaba awo bakasitoma bajja bw'abalamulira ng'olabira ddala omwami omwesimbu lwansonga ye bwe yavanga ku mulimu kadda waka nga tosobola na kusuubiriza kintu kyonna kyonna nga bwe kugambye nti ffe twatuuka ekiseera ndowooza omulaba awo kitegera mukwano ali just mu kutunda bintu bye agamba bakasitoma nti kino kya bbeeyi bweti kya bbeeyi bweti nga tewali bambi tewali kirala kyonna kyonna kyakola nga wayisa akaseera akawera nno ddala ffe twatuuka nekiseera ne tugamba omulimu tugute ngeri kyonna kyamanyi kyetufuna wabula akuuma kaffe kalina face ogiraba eno face y'omukyalo eno omukyalo ono omulaba oyo omumanyi tomumanyi omukyalo ono gwolaba wano yajjanga nnyo ku dduuka lya bbaawo era akuuma kamukwatanga enfunda nnyingi ng'ajja ku dduuka lye nkusaba otuneko wano mukwano kamukwatanga enfunda nnyingi ng'ajja ku dduuka era ndowooza olunaku olumu okiraba omukwano yajja ndowooza omulaba bulungi omwami ali mu kukola mirimu gye omukyalo ono najja naawe omwami wo haga kati ffe ng'omuntu yenna omuntu wenzira nenkuwa hag neebuuza muganda wo mukwano gwo kiki kati ate ekyo kyatuleetera okustikinga ku investigations zaffe ffe abaali batuuse ekiseera ne tugamba nti tukite ekyo ne tugamba omukyalo ne tumufunako question mark era mu kulondoola kwaffe awo omwami we yali akola kumpi awo muli mu studio era ebifaananyi bino biraba bulungi ndowooza obiraba pose ze bakola twazigenda mu studio ne tufuna engeri gye tujjayo ebifaananyi bino era ndowooza olaba omwami wo n'omukyalo ono kati pose ndowooza olaba engeri gye beekuttemu pose maama nsaba osembereko wano olabe bulungi pose zino naffe zaatukanga nnyo ekyo ne kituleetera ddala okugamba nti tweyongereyo mu maaso tumanye kiki ekituufu tumanye kiki ekituufu okitegeera mukwano era tweyongerayo mu maaso akuuma kaffe ne kanoonyereza mpaka lwe kaafuna amazima era twakizuula nti omukyalo oyo omulaba oyo
ono wano gwe nkugamba n'omwami w'oyo baagalana. Omukyala ono twamulabanga nnyo ku dduuka ly'omwami wo. Twamulabanga nnyo lwansonga yajjangawo nnyo era akuuma kaffe kamukwata enfunda nnyingi ng'azze ku dduuka eryo. Olunaku olwo lwennyini akawungeezi omukyala oyo baafuluma mu dduuka ne bbaawo ne batambula mu kibuga nga balina gye balaga era akuuma kaffe kaabakwata nga bayitaayita mu kibuga batambula ne twebuuza bo balaga wa era twafaayo nnyo okulaba nga tumanya wa we baalaga. Twafaayo nnyo era akuuma kaffe ko kaakola omulimu gwako ogw'okweyongera maaso n'okulondoola abantu bano. Fa ndowooza balabaawo mukwano. Akuuma kaabagoberera yonna baatambula mu kibuga, ekibuga kyaffe kino Kampala nga mwe bali. Ndowooza okiraba mukwanaawo. Baatambula mpola mpola nga bwe banyumya bwe bakola batya nga tebalina buzibu wadde akatono bwe kati. Ndowooza balaba mukwano. Era akuuma mu kubagoberera twagenda okukizula nga waliwo awantu awamu bwe baakyama ne bayingira mu kutambula mu kibuga bayina ekifo ekimu kye baayingiramu kye sijja kwatuukiriza mannya. Kansubire munyumirwa program kalondozi investigations zaffe bwezityo bwe zaatandika. Ndowooza olabye investigations zaawe ezaddako kakitwale kale ez'omulundi ogwokusatu awo bwe bali mu studio. At least mutandise okufuna ku hint omwami ono ssente gye yaziteekanga. Mutandise okutegeera kati wa gye tulaga. Kansuubire nze nga bwe nkitegeera nammwe mukitegeera. Katugendeko mu short break, then toyongerayo mu maaso ne investigations zaffe tova ku program kalondozi katukomewo. Omukyalo nomulaba n'omwami wo twagenda okukizula nga baagalana. Okitegeera bulungi era enfunda nnyingi ze twalaba abantu bano ababiri boolaba awo nga bali babiri. Nga bali mu bifo ebisanyukirwamu era ndowooza okiraba awaneeno olunaku olumu bali mu hotel emu ndowooza olaba awo baasookerako awo mu ka restaurant ya hotel
okiraba mukwano nga bali mu kunywa ku sodas bewaamu era ndowooza balaba awo ndowooza okiraba bulungi mukwano era oluvannyuma ennyo bagenda ku swimming pool eri oku hotelo okwo kwennyininyini okitegera mukwano swimming pool okiraba bulungi mukwano ndowooza omulaba awo nga bali ku pool mu mukwano omuyitirivu imagine omwami we yakuleka mu nnyumba n'alekawo abaana bo okay ng'alina omukyalo ono ndowooza obalaba omwami bagenda ku side ya swimming pool mu that very hotel ku hotel eyo yennyini ne bagenda ku side ya swimming pool era oluvannyuma ennyo baavaayo ne badda mu gardens ndowooza obalaba awo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga basanyufu nga gye nkomezza okay simanyi bannange kyengenda okukolera musajja yasindira abaana waka nsentabo nanyasigaefizisimulaba omulabi waffe wa ABS television katusooke tukujjukizeemu omukyalo ono bwe yali awakanira omwami we nga tannalaba bintu bino ekyobwenzi nange nakibagamba nti ekyobwenzi tesobola kukimuwaayiriza wabula kyenoonyereza sente zakola ziragawa ndowooza obalaba mukwano omwami woono yacakalanga nnyo baacakalanga nnyo bambi n'omukyalo ono ng'era amuteekamu sente bulijjo ze weebuuza gye zidda sente zaakola ziddawa yaziteekanga mu mukyalo ono lwa nsonga baabeeranga nnyo bonna ndowooza obalaba mukwano olaba omwami waawo nga beekutteko in broad daylight okiraba mukwano nga basanyufu nnyo bambi kapa eno yali nsanyufu era akuuma kaffe omulimu gwako kagukola bulungi nnyo era ne kawunzika n'olunaku lwaffe olwo nga ebyo bikasobodde ate okufuna ku lunaku olwo omusajja nfuukidde ekizibu simanyi nakumanya kyengenda kukola simanyi kyengenda kukola bannange ate nno okyali awo omwami ono omukyalo ono gwolaba ono yayinayo omwana omwana oyo omulaba akakana keeru kaana kwono omukyala era ndowooza olaba baatambulako ko bumu nga bali basatu ne balinnya takisi obalaba awo era omwami wo yaweerera omwana ono omwami we yaweerera omwana ono okitegera mukwano naye ng'ababo bali waka okitegera bambi akuuma kaffe kaagoberera abantu bano kaagoberera omwami wo ng'ali n'omukyalo oli kwessa n'omwana we kaabagoberera mpola mpola ng'olabira ddala family eri complete naye ng'abaana bo bali waka batudde abaana bo bambi nkusaba okakkane okay tugende mu maaso okitegera mukwano nga bwe mbadde nkugamba nti omwana ono bawe yamuweerera era twabakwatako lumu olunaku olwo twafuna amaloboozi gaabwe ng'omwana ayita omwami wo ddadi okay yayita omwami wo ddadi okitegera mukwano baatambula bambi ng'omwana we bamukutte ku mukono nga bw'obiraba awo nga tebalina buzibu bwonna era nga kankitwale nti famire eyo yali yeeyagaza wadde omwana ono si mwana wa bbaawo naye ng'omwami ono yatwalanga omwana oyo nga muwala we owaddala nga yamushopingira ebintu by'oku ssomero yamukolera buli kimu yamwambaza kw'ossa n'omukyalo oyo
school fees omwami oyo nga yazisasula naye nga baana bo bali waka nga bwe kugambye batudde school fees zikubuze tolina gy'ozijja sente z'obadde weebuuza omwami wo zaakola nga zigenda mu famire eyo ey'omukyalo oyo nga zigenda ku mukyala kwessa n'omwana era baatambula olunaku olwo okutuusa lwe baasanga takisi nga bw'obalaba omukwano baatambula bwe bagenda nga banyumya obalabaawo bwe banyumya mu mpolampola nga bambi beeyagaza era ndowooza obalaba akuuma kaabakwata kaabalondoola okutuusa ku takisi ne batuuka ndowooza obalabaawo ne balinnya takisi basobole ate okweyongerayo ekiraba omukwano wabula ffe tetwakoma okwo tetwakoma ku ekyo wabula akuuma kaffe ko keeyongerayo mu maaso n'okukwata abantu bano n'okulondoola takisi eno wa gyeraga nga twebuuza balaga nga twagala tumanye wa gye bagenda nga twagala tumanye destination yaabwe eri luddawa era ndowooza obalabaawo akuuma nga kabagoberera nga bali wano mu nsi yaffe Uganda mu kibuga Kampala ndowooza okiraba omukwano nange omusajja wange oba yabakinze simanyi nakumanya nandekera obwana nze mbonaabona nabwo okubuweerera mannange simanyi nakumanya ekisajja ekyo simanyi nze ekisajja nekinsuula mu nnyumba nekindekera abaana abaana bange ab'omunju tekibaweerera kiweerera baana ba malaya mwana wa malaya
ndowooza obalabaawo era takisi yabatuusa mu kifo ekimu ne bavaamu nga bw'obalabaawo bavaamu mu takisi yo ne yeeyongerayo era bo ne basigala awo mu kasenta ak'ekibuga ekyo ndowooza okirabaawo era baakwata omwana waabwe ku mukono ne basala oluguudo nga we banyumya nga buli kimu akuuma kaffe ka microtransmitter chip kakiraba buli kimu kakikwata buli kimu nga kakirondoola ndowooza okiraba mukwano era mwattu olunaku lwaffe akuuma kaffe kasobola okukwata ebyo ebiraba omukwano bikasobola okukwata ne kakomekerezaawo ku lunaku olwo Nachakulisa bwana sikiraba simanyi nakumanya. Kula mtaka mkwano. Namusajja namukolera kintu. Omusajja namukola ntanze bannange. Usaga oyoke yimuka mukwano va mtaka. Omusajja. Kansubire ate kati mumanyi sente z'omwami ono gye ziraga. Mumulabye ebifo byagendamu, swimming pool batuuka, hotels batuuka, gardens ne batuuka n'omukyalo ono. Naye ng'omukyala we amulese waka. Abaana be tebakyasoma. To make matters worse, according to our investigations, twakizuula nti omwana oyo gwe mulabye mwana wa mukyalo oli naye si wa mwami. Si wa mwami. Naye omwami ono asobola okuweerera omwana atali wuwe. Kyokka aba